Ennaku z'omwezi olwaleero ziri 3 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2023. Entangawuzi zino nga bw'oziraba wano wansi, nga bw'oziraba zino wansi, zonna ziteekwa okuba n'amaaso gano. Kati amaaso gano lino likutuseeko, ziteekwa okwegendereza. Mikwano, abantu wano woolaba kati wewasimbiddwa entangawuzi wadde ziyingidde mu ttaka, ezimu ziyingidde mu ttaka, kati ezo tezinakuyingira ki mu ttaka. Naye ngezaho okutegeeza bannayuganda bannange, nagenze e Butambala wiiki ewedde nga bamaze okunkutulira entangawuzi zino, ne baŋŋamba nti tugende tukulage, oli nange kankutwalewo omuntu amanyi okusimba entangawuzi. Era omuntu oyo n'andaga bulungi nnyo. Nali maze okuzaanika nzibisse, zisooka ne zireeta emitunsi, ogwo mulimu n'okabala w'ogenda okukozesa nga wano. Kati bw'omala okukabala awantu awo, ate n'oleeta obukuta bwa bbeeyi n'obuyiwa, n'otandika okusima ebinnya. Osima ebinnya olaba nga bwe nkutte entangawuzi eno nga biinaanaganye weebiti. Entangawuzi zino neereeta n'eno neereeta ne zigattawo, teziba ng'ezikola ekibira. Entangawuzi nzibu ya kulima. Ekisooka erina n'akawuka ak'entangawuzi akazitawaanya. Zirina okufuuyirwa, ezo ssente. Entangawuzi okugisimba ssente, okufuna ensigo ssente, okugisimba ssente n'obugumiikiriza eri wakati w'emyezi 9 n'omwaka. Kaakati nno mikwano, nyongera okukubiriza gavumenti nti abantu abasobola okulima entangawuzi, abasobola okulima ebintu byonna, bandibataddemu ssente. Ekitongole minisita ya agriculture yandisobodde okukola ki? Okulaba nti abalimi ebateekamu ssente okuviira ddala nga erese ya parish model ebyo. Naye ate bandigobereddeyo nabano abalima abayinza okukeerewa okufuna eza parish model, bandigoberedde nnyo abalima, kubanga ku byalo, ku Miruka, ku Magombolola, mu districts, abantu bajja babamanya nti gundi alina ennimiro, ennimiro ennene yeetaagisa ssente. Abantu ne bagenda nga babawandiika ne basobola okubawa ssente eziri direct okulaba nti bongera mulimu gwabwe. Entangawuzi bw'aba agirimye, gw'alimisa afuna ssente, agikolako ssente, ogenda okugula eddagala ssente, wetuuka okukungulwako okukolako ebisigadde byonna ssente, agenda ateekako abakozi. Kitegeeza ne nannyini nnimiro oba nannyini birime naye ateekamu ssente ng'awaaki abantu emirimu, nabo ne bongera okufuna ssente. Kati entangawuzi bw'eba erabisse ng'emaze okuvaayo obulungi, erimu emirimu mingi, ewonye